Akireewo Kiwanuka okukwatibwa kwe byongedde okuzuuka nti abakuumaddembe bayagala okwanguyirwa okusemberera Robert Kyagulanyi olw'ensonga nti abavubuka abamukuuma bongedde okukalubya embeera engeri gye bamutuukako. Kampala TV 256 gwena mugana nga akyekomidde Kampala TV 256 nga gwe wasalawo amawulire gonna okuba nga ojja gafunira ku channel yaffe ya Kampala TV 256 nkubuuzaako nenkwebaza emirimu gy'otusizaako engalo olunaku olwaleero. Gwe muganda wange yasubscribinga wakola okusalawo okutuufu ate gwe atannaba nja kusaba osubscribinge akone awali akadaawo kanono kajja kukujjukiza oba kajja kuleeteranga notification singa wabeerawo eggulu lyonna lye tutaddeyo. Okomentinga naddala ku mulamwa gwe tuba tuwaniseeyo kibeera kikulu olw'ensonga nti tutambula n'okumanya endowooza yo. Okulayikinga n'okusharinga nakyo kirungi nnyo. Amawulire gongedde okuvaayo oluvannyuma lwa Robert Kyagulanyi Ssentamu okubwa akakebe ka tear gas bwe yabadde ava mu maka ga munnamateeka George Musi sayidi zawali e Bulindo ekira. Kati nno amawulire gongedde okulaga nti abamu ku bavubuka oba abasajja abakuuma Pulezidenti Yoweri Kyagulanyi Ssentamu bongedde okukalubya embeera engeri ab'ebyokwerinda gye bayinza okuba nga batuuka ku Kyagulanyi. Ojja kujjukira nti Kyagulanyi ono ab'ebyokwerinda ayongedde okubazuuzumbya n'okubalumya emitwe nga bangi ku bo baagala bamusemberere n'okumutangira ku bimu Kyagulanyi byakola wabula bano abakuumaddembere omuli nga wolaba Eddie Mutwe Akireewo Kivumbi onono nga yakwatibwa amagye essaawa eno ng'ali mu barracks wali ensambya gy'akuumibwa kw'oteeka abavubuka abalala nga bw'olaba Hightower omwami eyasobodde okuba nga ataasa President Kyagulanyi we yabadde nga yakuba akakebe ka tear gas. Bano nno bongedde okuba nga bakalubya embeera ya security era nga amawulire agavaayo gongedde okulaga nti abavubuka bano bakyagenda maaso n'okwagala okukwata omu ku omu ogezaako okubatangira okubalemesa mission gye baliko. Ojja kujjukira nti emabega awo batandise okuvaayo ne bategeeza nga Eddie Mutwe bw'atali na butendeke bwonna olw'ensonga nti we bakubye akakebe ka tear gas Pulezidenti gw'akuuma Eddie Mutwe yasoose kudduka. Kati nno ne bavaayo ne batandika okugamba nti abavubuka n'amutambulirako tebalina bukuumi bw'amaanyi nga gavumenti yandyagadde okuba nga emuwa abakuumaddembe emuggyeko abavubuka bano oba bayite nga ba foot soldier olwo nno esobole okuba nga etegeera buli move gy'abeera akola n'okuba nga kyeyagala okukola kijanguyira ddala. Kati nno amawulire gongedde okuvaayo ne gakirambika nti n'okukwatibwa kwa Akireewo Kivumbi onono nga yali akulira security wali ku kitebe kya National Unity Platform okukwatibwa kwe kwali kwagala kwanguyiriza ab'ebyokwerinda okutuuka amangu ku Robert Kyagulanyi Ssentamu abadde akyafuuse ekizibu naddala eri gavumenti ya Pulezidenti Museveni. Newankubadde nga abavubuka bangi bongedde ne bavaayo ne bategeeza nti wadde security eteekawo embeera bossi yakubajja ku mulamwa era bakusigala nga bali ku mulamwa ogw'okununula eggwanga lyabwe n'okutambula n'omuntu waabwe gwe bakkiririzaamu nga mmanya ye Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ojja kujjukira nti bino bikyabaddewo naye tujja kwongera okutuusaako embeera nga bw'etambula. Siba bulungi, weeraba.